oli wa situation oba association? Ndi wa federation. Oli wa federation. Andi waliwo association. Association. Soka winyanjule jaja Banjo. Be mu kibozi. Yenze Banjo Sentamu Henry. Yeah. Nga bulijjo. Muto wa Bobby. Nakubira endongo kumala emyaka ndoza 13. 13. Nayimbira emyaka 13 nensoka nembisako ku world kati ndi munonya. Lwaki wachita? Saachita tosobola kuta ndongo. Ndongo wachi wachiteka ku world? Ndongo era boyiti because kizibu nnyo kwata ebintu ebibiri omulundi ogumu Muganda agamba abike ebibiri tabojjera Yeah. Oluganda olwo lugumu nnyo. So nogita? No soko ogipozinga mukombi. Nenga yali mu sente teri mu sente ndongo. Sente mweziri naye sente mweziri ng'oli mugezi ateera. Yeah. Ng'oli mugezi. Bingi ebitambula UPRS mbu yawadde abakubayimbi sente eno copyright eno twagenze owulira mukuluwo abayimbi abayisizaamu eggaali kakati abamu tebategedde bigambo bye abalala ne babitegeera kakati gwe naffe ne tugamba jjajja Banjo ye ensonga zino azogerako kyezigenda maaso mu entertainment tusookerewa ku copyright federation association tutandikirewa naye ekiriwo nti waliwo ebintu byotasobola kwawulangana. Yeah. Federation mpulira ebigambo federation waliwo ekigambo politics copyright. Yeah. Waliwo ebintu byotasobola kwawula mu ebyo byonna tosobola kwawula mu kigambo politics. Politics is everywhere. It is also in family, it is in the villages, it is everywhere you go. Naye ekyenjawulo nti wabeerawo data politics ne smart ne clean okitegeera byanjawulo smart ne clean. Smart yaliwa? Smart yayinza okuba nga talina clean munnange si mulungi naye ng'oli abuuseewo nayo okitegeera naye ng'ate si mulungi naye ne wabeerawo ne clean nga buli kimu everything is transparent. Tosobola kwewala politics mu kintu ekisinga ekyenjawulo kyosobola okwewala data politics na harmful politics eri gwe ng'omuyiiya nga katugambe bano abayiiya ndaba welcominga nnyo master into federation tiyandibadde mbi. It is good to come together. Naye aims zezisinga okuba enkulu. Kirungi nnyo okwegatta awamu by the way. Okwabayimbi. Kirungi nnyo. Naye intentions ki zigenda kuwongera kusitula industry oba zigenda kuwongera kukyayisa abantu industry nga bw'olaba nti Banjo yayimbanga naye olw'okubanga embeera ezaali mu kuyimba corporate law yali tekola okitegeera ne oba oliawo obuntuntu bwe buti bwalimu ne bumugamba conventuring. We've seen very many artists venture into other businesses. Oluusi ne zibasika ne zibatwala good artists. Yes. Oluusi ne basika n'abalala ne bayongerayo ne basoma. Tusookere ku federation abayimbi abamu mmwe tetubalaba ku federation. Ate naawe olina share ku gundi oli share holder ku art ku entertainment naddala emiziki olinako akatofaaliko okitegeera naye abayimbi abamu nga mmwe Banjo muganye okujja ku federation. Kiki ekibatiisaayo? Is it politics? Intention z'abali mu federation temuzitegeera? Temufuna invitation zino? Kati twagala tegeera nga mmwe abayimbi abayimba bakuba endongo eno era nga abantu bamanyi Banjo. Ekintu nga kitandika kisooka kubaamu bituli nowanda ebiseera ebimu kibaamu ebituli byolaba loopholes. Ate ekintu ekimu bwe kiba nga kirungi kiattractinga abantu abalala okijoyininga. Bwe ndaba federation gy'ogamba gyoyogerako eri judde individualism. What? Individualism. Y'amaanyi nnyo nti. Otegeeza ki? Nzija muzeeyi. Okay. Bakwata ne bakubira gundi essimu nooli.
twogera ku kigambo art mubeeramu abantu bangi nnyo waliwo ab'emizannyo kubanga bwe njogera ku kyemizannyo waliwo time waliwo generation nga tweyogera ku music okusinga emizannyo okusinga ebintu byonna nga mizannyo ng'era buli lwaggulu abantu bagenda ku Pride Theatre bagenda ku National Theatre bagenda okitegeera ng'emizannyo nga gyegiriwo ne wabeerawo times nga zaabaki zaabakadongo kamu nga tosobola kwogera nakuraga tosobola kwogera naku slow music nga tumuwulira bweru afro music tonyumya kadongo kamu ng'akuba waya ng'akuba oluusi nga you get times zize zikyuka okitegeera n'olw'ensonga eyo mbuziza ekibuuzo nkubuuza lwaki abayimbi nga ggwe toli sijja gamba abayimbi beekamoca kati awo ne mba nga nkomekereza ansa yange nti singa at least bakwata obuvunaanyizibwa ne bagamba oke mu mizannyo gundi acommunicating n'abantu bonna gundi mu kuyimba mu kuyimba kuno mulimu bootakolagana nabo waliwo ne mukwate buli omu bannanga amanyi ndowooza nange nacontributinga kinene nnyo ku music ono because oluso bwewayogeranga firebase nga tosobola kubuusa banjo ng'erinnya lya banjo libaako mullo nakola concerts ezaaliwo okitegeeza ezasooka 5 so you cannot say nti obuusa amaaso ate ogende n'abamu yes sometimes osobola okugenda n'ekigenda naye gezaako basika gezaako kuŋŋaanya abantu abo tetunagamba nti tetunaba kujoininga federation okitegeera nti oba mbi oba ki naye mugezeeko girungiya tulabe nga tugijoininga secondly nga tetunakola kintu kirala njagala twogere ku kigambo copyright in the federation kubanga kyekyo ekigenda okusikiriza abantu abasinga okujoininga ekintu kubanga tulabyewo ebitongole bingi woman saagijoininga waliwo ne superstar association naye wagaana waliwo eno gye banteekamu awo ne banteeka ne mu gurupu yabwe ya WhatsApp nensigala nga ngistudy nga sinti lwakuba ndi rebellious. What is it? Because it is not always good to just decide. Noyingira ekintu nga tokitegeera. It's not good to accept people to decide for you. Yes, naddala ng'omuntu wasomako ng'otegeera. It is always good to study noyingira ekintu ekyo ky'ostudy. So si kwambaza kanzu okitegeera because people are of different wishes oba ideologies okitegeera tomanya nti oba oli aplaninga kino aplaninga kiri naye bw'okyetegereza bulungi osigning out ku kintu ky'omanyi. Yes. But anyway, federation teamuzizaayo kandibadde banjo tugende mpola tebaakuyita nga ggwe banjo tofunangako invitation yonna egamba nti mukulu banjo waliwo ekintu wano. Ekyo kyandibadde tekimatalinga nnyo naye otunuliramu should I call them characteristics so far zolabye eza federations federation yeno nga secondly I wouldn't question the leadership but I would question the decision making. I think you get mu butuufu tosobola kuddira nga ekintu kyakizimba okizimba okiteba shareholders notaba engaging nosooka no engaging a state. Remember that state master state gyenjogerako bannabbanja bani bano bendabye mu bifaananyi bamaster those are our masters. Let's say that our masters tosobola kubuusa master kyama nga temunnaba kukyeteesaamu mwenga mmwe kino kyetwagala kino kyetwagala kiri kyetwagala okitegeera banjo nkufuna or else you are making advantage of them. They are going to take advantage of you ate nga gwe creator w'ekintu ky'otunda buli woleeta master nga ba shareholder tosoose kwengeginga nabo oba okola ensobi esinga kubanga master ajja kunyigira amapeesa epeesa 1 2 3 ebyo byonna byabaki. That's not how it is. You are going to harm yourself working in the process kubanga ebiso bwe binaava eno bagenda kukufumita ebiso ojja genda okwekanga ng'okuubaganye nabali. Secondly,
government ejja kuzanya divide and rule, and that is what is going on. I am telling you, kubanga kakati bani abakubagana Farouk right now. Government teze bali eri bali kati bayimbi be balwana gwangambye boti kati gwangambye boti oliaze nayogera boti you get that is divide and rule. Ye etadde omupiira nevaawo netambula negenda edda ennyo nga tuli mu kyalo twalina ngo emize okulwanira ku luzzi ne ku mupiira nga guwedde kakati emize egyo batukube waka tubonerera tetukyalwana. Omuvubuka omu buli we yajjanga ku luzzi nga ayagala okulaba ye fight nga tagirabawo kakati ng'akwata siringi 10 ng'akiwa omwana ono omukuba nti asijja mukuba n'agamba ntaddewo 10 akuba munne. So jukira omwana agambye wakabangana okulwana naye kasita sente zibeerawo awo eŋŋumi we yatandikira ng'okunyooka ng'atandika okunyooka baba balwana ye ng'alabyeko kyamala ng'akwata ekikumu kye ng'ateeka mu nsawo nga abalese mu lwanagana. That's what the government is doing. Okitegera abayimbi balwanagana yeetaddewo omusingaawo tenaba naguleeta guba we baaddeko obuswanso miliyoni emu 2.3 baaddeko obuswanso wali kati mulwanagana ye mutuukiriza intention yayo yo neekwata ekkubo n'egenda. Mba nti ekyennyanja bwe kiba kijja okulya akamere tekiraba ddobo kyo kiraba kamere nga kijja okulya bwe kiruma nga bakikaba nga kigenda mu ntamu. So bwe kyetegereza ennyo bwe kiti singa kiba kyetegereza nnyo kiyinza okulaba eddobo abayimbi bwe beetegereza ennyo government's involvement bayinza okulaba eddobo weriri just like what happened to my friend Ashback Kato might happen tomorrow. Teyalaba ddobo tebalaba ddobo kakati eddobo bo tebalaba ddobo bajja bakwata mu ngalo bwe bati. Secondly bakayanira copyright law era buli omuntu sinalaba akyogerako. Copyright law is two-way sided. Era balina okubeera so keen nga bakola etteeka eryo kubanga nze ntwala akadde ekiro nensoma ku bintu ebyo nembisoma muko nensoma n'amateeka gembadde nsinga okumanya gabadde gattaka. Gabadde mateeka gattaka nga ngasoma ne copyright naye yo nfuna time nengisoma. It is two-sided. Ate do not involve one person. Tosobola gamba mukulu wange yagambye Silver Kyagulanyi yes bamwakampanyingeko n'abalala okitegeera because eyo sijja gendayo ku nsonga eyo eya lwaki bamwakampanyingeko abalala naye tofuula muntu kuba nga yalina full power over that law amending taboo. It is wrong. It's very very wrong. It's very wrong. Waina okubeera aba questioninga n'abatereereza n'abakola ennongo. Copyright kintu kinene nnyo abantu bakitegeera. Kintu kinene nnyo kubanga abagikayanira bennyini be bagenda okuddenkera nga bakaaba kubanga bajja bagamba nti tewali ku performinga mirundi egi omuyimbi emirundi 3 bakoma ku mirundi ku shows 2 olunaku bakuleetere nti olw'okubanga oyinza okubanga ogenda performinga n'ofuna accident ogenda oba oyinza okulemerera ogende walala ne bakuba obutebe ne babwasa n'ogenda ojja n'okuba hiti ng'ennaku ebadde ekuluma n'okuba hiti ne bakulanga ku bivulu ebyo bina copyright ekukwata. Copyright ebyo byonna bibaamu bwe muba mujamba endinga wange etteeka libadde ne bweriti ddene nnyo bangi omenyamenya ebintu abantu tebabitegeera okitegeera kakati eyo nno nkulagako side yaku nti they must be very very smart era balina okuinvolvinga ku bantu abategeera ate ekirala si balooya bokka be beetaaga nga bakola etteeka but stakeholders they must be kubanga ba lawyers tebamanyi kiki muyimbi kyayitamu okitegedde Faruku are you getting me bulungi nnyo banjo nkufuna bulungi nnyo tebamanyi kyekiringanga okugamba lawyer akole etteeka ly'ababaaga ebisolo balina okwebuuza ku bakinjaaji ku bakinjaaji omuyimbi yabeera ku stage yawandika yakola bajja kgenda bamuleetera akawakatirwa ng'olina okugenda ewa government official okwaprovinga oluyimba si lyrics oluyimba okuyita
kati government official katugambe wa movement oba wa DP ogenzeeyo gwe oli wa nupu oba ogenzeeyo oli wa kena okitegera anabikwangiriza okuprovinga biwanvuwamu. I am seeing the dimensions. So many things zebiri mu copyright yomo. Je batwala ekintu kino bakitwala bakwata bali mu kwata music industry bagikwase government. Time is going to come. Ng'omuyimbi okulinnya ku stage olina okuba n'akantu ka yellow. You get that? Time will come nga you have to mention certain names ng'oli ku stage. Wali olabyeko producer nga producing oluyimba ne bagamba nti ye Tony Walls, Pademan, biki nga alusaamu signature nga alusaamu erinnya lye. Time is going to come. Music. So okupreventing ebyo byonna. Okupreventing ebintu ebyo. Banjongo ntiisizza nnyo. I'm telling you, Farouk. Blood. I am telling you there should be many heads. But we need copyright. Abayimbi beetaaga copyright banjo. But in favor of the creator. Okitegeera. Anti kati essaawa zino tetumanyi. Kubeera n'abayimbi kye baagala ebeere ng'ebafevalinga. But bayina kikola batya banjo. Ekisooka copyright kiki. Those are the measures eziteekebwawo omuyiiyi w'ekintu akifunemu. In simple ways, copyright are the measures to protect original work to the advantage of the creator. You get? Oli akiyiza akifunemu. Okitegeere. So kireme munyiga. Naye kakati omukozi w'amateeka ayinza okikola ng'ate kimunyigiriza. Ekisooka ne percentage eyandivudde ku kasente akavudde mu kiyiziddwa ate nga kagenda nnyo mu state okusinga okudda eno basobola obikola mu ngeri so osobola okukopa ebyabalala naye ekiri mu kukopa ebyabalala kiri nti mistakes ze baakola naawe ozikola. Okitegeera ng'okopya ebyabalala. It is good to copy naye ng'ojjamuko ebirungi naye n'okusinziira kubanga ffe being nti tuli mu third world country ebintu ebimu bikolebwa nga tetutegedde. Not in every place nti tulina cameras nti ojja kubeera n'evidence nti oli ayimbye wali ne wali. Not tulina challenges nga ffe okitegeera. So n'olw'ensonga eyo bwe baba bategeka batuyite tubawe ku magezi oba oliawo tuba tetubakoze eki tetubagyeko buvunaanyizibwa tuba tetubuuse kino ate abalala tulina ku birala okitegedde naye olumizibwa because bwoba nga wayimba for example nga Kenzo yayimbiranga Kamokya okitegeera. I remember him bambi ngayimbiranga Kamokya abantu abamu aiso Juliana nga naye ali mu federation naye abantu abamu bebekulu be babadde bakulu baffe kamiliyoni kwegamba ogenda okulaba nga bwe beetoloola you need to offer some advice ne bagiteekinga oba ne bagigaana bwebanga eri vital n'olaba nga bakanso bajja ne bagamba munnange how do you see kubanga Faruku kyesirabye osobola okiraba. True. That is true. Kati no kyekyo munnange. Naye abayimbi b'Kamokya abasinga bonna temuli ku kintu. What is the problem? Tunagamba nti tetuli. Muganda wange Zex taliyo. Miki sinamulaba. Igwe toliko. Okitegeera. Abaana bonna abasinga. Balina ensonga zaabwe naye n'ekirala ekintu bwe kifuuka nga kya party tosobola kwegamba kirabika bulala okugenda mu federation nga abali welcomed there olaba ba prime minister bani ekyo kintu ogambamu n'ogamba is this the Arua tour yewasali musale oba okitegeera kyobola nkugambye nti bwe balaba ebibala bwe banaalaba ebibala oba oluusi banabeera pulled to join. Tunabeera pulled to join. Banjo bagamba bwe baba mugenda kukwasaganya kintu kino you need advisors from the government. Ndowooza kyeva government ereeta abaayo ne babeerawo nammwe ba artists. I agree but not at this stage. Not at this stage? Ekintu kikyali so okujjako nga engeri government gyezanya politics ne sawa akasente ako kasike abantu nga bona sawo
twakwatanga ensenene ku kizimba awo nga bona ssaawo ekitala kisika ensenene nga bona ssaawo you get bwe zigwamu oba tokyalina kyeweetaaga kasita zigwamu nga ziwera bwezi nezino ezibuuka oyinza obutazigendako so kati bwe tuba tusigadde tukyabuuka ekitala kikyayaka katusooke kubanga you cannot tell me to join a federation. Yes, I might seem not mattering right now. Nyinza okuba nga simataringa kati ku designer wa federation kati nga bwali nti kasitansi kayo nenkwata kamiliyoni ne musika nenkwata bebe kulu kati nkutte kenzo kati nkutono ya let's drive this one. I don't need banjo. I don't need banjo, the likes of abana bayimba oluwuzi, the likes of what, but those are also creators in art. Ati mwenna bana abayita kweno stage mwenna mwetagisa because the industry is too big. Ekintu nga kitandika musisinkana bwe batu bakola zi organizations ezo ze muyita federation. Ekintu nga kitandika. Yes, people will explain federation in different ways. The reality still remains. Okitegeera bajja kubanyonnyola nabalabye nga babanyonnyodde kino nekiri nengamba Katonda wange nengamba Katonda wange omuntu n'atalaba nti yagenze n'awandiika oluyimba n'aluproducinga lwe bagenda omuweerako amateeka. I saw them explaining kubanga babagamba olinagamba nti nze mba nti okuzaala kubanga kino nekiri mba ndya ku performance. What she's saying is very, very right. Very right. Put that in writing. Ebyo advantages nga bw'obirabye ngo performing angenze neno measures kyezigenda okunyamba. Kyekyo kye muba mussa mu writing. Okitegeera. Don't just say it. Abamu bajja kubogera. Bogere biralo manyo olulimi lwa lawyer lw'abalawyer lwawukana ku lulimi lwa bulijjo. To a very bigger extent bakola close ne basamu obugambo obwenjawulo kuba ebigambo byawukana. Ebigambo si bye twogera bulijjo. Nze nange nagenda mu baloya nabisangayo nga bampa ebipapula bisoma nti ate addendum nti okimanya addendum sikimanyi okiti kyokka kye kya bulijjo kiba mu kigambo addition. Okitegedde ne bagamba issue mu bwaloya issue kitegeeza kira nti kitegeeza mwana issue you get ogendo kati bajja kubawandiikira olulimi lwa banjo. So you need to you need to be okay mbayimbi mulimu baloya nembayimbi mulimu baloya naye omulanga gwe nkubirira babeere nga obwongo buli straight ate tebatwala an advice for an insult. Oli bw'aba advisinga try that out. Try it. Tonyiga tuleme kuba bias omanyi abayimbi bagenda ne babanga bakabi kuba tosobola ku advisinga muntu nga awubisa abantu emikono nga buli we bayita Faruku oli najjo ku advisinga is kind of hard. Kiri hard oku advisinga omuntu ali ku climax is very hard okujjako nga amaze kugwa kigwo bwati awo kyomugamba agamba kikola so no twawo nkoze ensobi naye bw'abanga takola nsobi omuyimbi I am telling you odirinzeko n'abayimbi abasinga okitegeera they are high. So first settle down, cool down, temusooka kuyombagana, temusooka cool down. Omuntu alowooza nnyo ng'asoose n'asettlinga n'agamba Gatayina envy against the other one, gatayina chingatayina malala kwegulumiza tayina asoko aloza nnyo agamba mwana wanono nsula wano kiryoke wali kiryoke ate omuntu omugezi yatasooka kola nyombo ng'ekintu kitandika. You bring everyone together. Aberewo kope yo masters ba master bamwe nga kibagezaako batega obakola kimba mukopa mulete yaman. So banjo brother o naye yafunye akazindaalo wa mugenzi yabaddeko obubaka bwawa abayimbi banne naye n'abagamba nze tebanaye temunneefasa era niwe nali mu ndongo saali yala naye ekintu kino kye muyina okukola muyina okukikola n'obuvunaanyizibwa because kiyinza obbafuula babbeega lwakuba nti abamu bakiwuliddenga nti abayimbi
babega gwe kikyolaba abayimbi babega biki abayimbi tewaliwo yagambye nti babega but they don't act like one kubanga abo bagamba ani abbye ebijanja ani abbye ngenda kunoonya ngenda kukuba omuntu abbye ebinyeebwa ani abbye ebinyeebwa n'ogamba si yenze mama you get you prove to be guilty okitegeera okay okitegeera kyengeza banjo olina obugambo okitegeera everyone is a beggar. I am telling you and I'm assuring you, okay. Everyone on planet Earth is a beggar. Yes. Kubanga ne mukyala wo kumukwana. You begged. And to some extent, you beg. You are still doing what? Okay. Begging. But there are differences. Begging for what's rightfully yours. No kusaba ekitali kikyo. Oba oliawo no kubanga tubikudde maaso go kulaba ansaba gwoyina okusaba oba gwe bayina okusaba. So omuntu wabuuza ani abbye ebinyeebwa n'obuukayo mangu ne weewozaako si yenze mama you get kakati anyway message eyo ebeetegeeza nti lwaki weewozaako nnyo lwaki weewozaako mangu if not bw'oba tobbye ebintu lwaki weewozaako. So copyright eno yandikwatiddwa etya Banjo kuba ekituufu kyennyini mujagala ate ne gavumenti abayimbi ndowooza bagyetaaga gavumenti erina okubeerawo kuba yeeyisa etteeka ate baleme kubeera selfish basharinge oba bagisse ku mukutu etteeka eryo before nga tebannaba disubmittinga mpulira waliwo lye basubmittinga. They have to put it must be of every artist's advantage. Muli bangi sabusa ku mukutu ng'ona agenda okukola ekintu bakiyisa ne mawulire atafuddeyo kimanya gwomanyi gweteekayo buli ali interested tajja complaininga osomemuko oba owe kati tewasoma twalira kyaliwo Faruku mugambe munange ntaputiraako nze ndi muyimbi naye sasoma ntaputiraako bagamba kyawo bagamba obalimbyemu bagambe nti bameka okwestionize ku kino ye gwa questioninga idea ye eri etya bakorekitinga kubanga ekintu kino kye bali mu kubaga mu butuufu nja kugamba si kyabwe bokka. There are different generations. N'omwana atannazaalibwa in about 20 years ajja kuba azaaliddwa ng'akubye hit tokyaliwo fe ebiseera bye twaliwo nga tosobola nakumanya ng'olina ky'oŋŋamba nga tosobola kugamba nti ndibeera wano nga si kyalina nabudde buperforminga nga bampita ne ku kyo ne ŋŋamba kati abo bagenda kumpa ssente mmeka walayi okitegeera. Copyright egenda gasa generations na generation bakyusa mbukyusa so ekintu kyoli mu kubaga ng'okukuta kyoli mu kukola nga si kyataala kigenda ku affectinga abantu bangi nnyo bannalumanya ne kibakwatireyo n'abatannazaalibwa. So kati kyandibadde kitya mu public? No, nkuwaddeko measure ne nkugamba nti twafuna social media. Yes. Social media eyo eddakiika emu amawulire ne gagwano bwetigamba bugambe nti Faruku afudde gaba gasaasanye edda Uganda bwe kiri Faruku bamusibye kale ebeemanyi naye lwakuba ne kano kankwogereko Faruku nzikiriza banange generation yaffe simanyi oba tukwata ebintu out of excitement. I don't know. I'm sorry if ekigambo kyenkozeseza kifu tugenda ne tukozesa social media mu ngeri embi etya ensi zonna ezisinga ensi zonna zina social media bazikozeseza okugaggawala bazikozeseza Faruku nali China everything bote balina na WhatsApp balina WeChat balina WeChat kakati bakozeseza okugaggawala in a very very wonderful way. Tebalina Facebook yamu bo balina kirala balina birala naye babikozeseza okugaggawala naye kati ffe tugikozesa kwevuma kuwejerega kwesuula wansi to a bigger percentage to a bigger extent tugikozesa kwesuula okitegeera naye advice gyempa abaana abo ababeerako I know bayinza okunvuma I know bayinza okukola ki but ngambe ki munnange sooka olabe message eyo gy'owandiika
ozadde omwana oyina muganda oyina agenda gisoma okitegeera so ekyo kikuholdingemukko yandibadde ateekawo ekigambo okitegeera ekibi okyuseemu olaba bwogenda okyusa nti mpagira decency okitegeera simanyi oba bankuliza mu kyalo simanyi oba ki naye message eyo gy'owandiika leero bagenda kusuuta omuwadde level naye akugambye muwadde level akulesenga bw'oli naye gwe ekitiibwa kyo okikakkanyiza oyina abako oyina emikwano oyina basenga oba oluusi oyina n'abaana so kati Banjo tunyumye politics ono naye kyekimu ku bintu ebitagudde industry yammwe entertainment okitegeera nti bw'osanga federation abayimbi abamu balina we basubscribinga n'abasigadde wabweru w'ekintu ogenda okwekanga nga nabo balina we basubscribinga kati tugamba nti ekintu kino kye tulwanirira kitugatta ffenna tulina kukola tutya enjawukana za politics okubeera nga tusooka ne tuziteeka ebbali ne tulwana masajja oba byonna bitambulire wamu politics ne bino bye tulwanirira oba ekimu kirina okusooka kiddeko ebbali Faruku politics noza omulaba politics Banjo politics is also a tool in this world eyakolebwa okusettlinga ensi n'obulungi bwayo nga bakola measures obwoluusi mu byobufuzi mu byobukulembeze mu bya politics that is all politics. I will give you an example of a hoe enkumbi. What is the use of a hoe? Bakitusomesa kuva mu primary. Ku cultivating is to dig. N'osimba ne kimera n'okola n'ofuna. So it is made for good purposes. To produce good. Kati nno ate gwe bw'ogikwata n'ogikubya munno n'omutta oba n'ogikozesa kutemula abantu n'okolayo n'akakumbi akatonga kakutunula oba okoze kira. That is how politics is used. It is Banjo ino obwongo bungi. No, it is meant, politics is meant to be used for the betterment of this world, country. Politics tabangako mubi. Talina kuba mubi. Naye kakati saa just bantu be bamufuula. Enjogera ekigambo politics oyinza noga toleta politics. Toteka bibozi byo wano. Toleta politics. Kufuna Banjo. Okitegeera. Kubanga enkumbi gye baleeta okuyima to make this world a better place for all of us living. It is turning into a dangerous weapon. Harmful weapon. Okitegeera. Nti oli bw'agikwata agirabanga agamba okay. Mwami goloba ye yamanyidde ka mulumbe bwe kiri okitegeere so nga yandibadde anoonya wali kisaalu n'atereezaawo politics tewaliwo waatagenze ate owa Uganda wa third countries kubanga wa first world country bamunyigira amapeesa obuyinza ne budde eri abantu beppa naye owa third world country abantu ne bamukuŋŋaana bangi nda government official ogwo omu ajja abasalirewo either ajje n'emmundu oba ajje ne ba officials oba ajje ne ssente okitegeera developing countries zino this is third world. Either ajje naki n'emmundu n'abamagye abamukutte oba ajje n'omudidi gwa ssente nga guli wane bwe kiri era nga muliwe muti you Africa eno waweno mu third world. So atenga politics oba oliawo yandibadde wakusetolinga kuva mu byalo ku byalo munange ensonga eri it is no longer there n'olwensonga eyo nga abayimbi bwe batandise okujjawa beewale omuzimu gwa politics ate oguze okitegeera ogwa omubi because politics olinga nga matinkumbi naye ogirimisa otya omulungi gwo bagukola eki bagwelkaminge okitegeera omulungi gwo guli obvious kubanga reality yebeerawo okitegeera oli bwakuwa omugaati abatakuwadde eki abatakuwadde musota nti kwatalya okitegeedde abakuwadde mugaati kati omuntu omulamu alaba oba n'omwana omuntu alaba omuntu ali nice to him oba tuha kati olugwo omuntu omukulu n'olwensonga eyo ndowooza nja kuyita mu bugero nga nkuddamu onansaasira okwewala okunyiiza abantu abamu. That is true.
Okinyonyodde bulungi nnyo. Politics buli wamu waali, buli nsi, buli ki era tosobola mujja mu bulamu obwo, tosobola. Naye enkumbi eno kubanga ne mu ssomero, let me show you how it comes in, yeah? Ne mu ssomero mwennyini mubeeramu headmaster, mubeeramu omusomesa. Abaana bato baba babasomesa, oluusi baba n'obulabo, oluusi babasizaako ne butaaga ku kasita ofuna 10 out of 10 nga bakunyigirako kataaga akakadola akaaka. It is to impress you, to work more, to be a better person. That is how politics should be used. So si kiwala kinyirira ku ssomero olw'okuba gw'omanyi gwe teacher wa English gwa marking ekiwala ekina n'ekigamba ojja kuyitayo ku teachers quarters nomala n'okikozesa n'olyoka okiwa 99%. That is what is taking place here. You get. So I don't know, there are other ways I could have explained. So tetusobola kwewala politics, but tumuzanyisizza tutya n'okutambuza ebintu bye twagala okukola ki okumaliriza. Naye omuyimbi yeetegerere kuba byonna yagenda obiyitamu, oyo asayininze pepo yagenda okufuga, tagenda kuyimba luyimba wadde n'olu tamanyi nabwe baluyimba bajja kussako n'engoma evuge ayimbe ebintu nga byeraliikiriza n'okweraliikiriza. So if you have the art okutambulira ku ngoma n'ogitambulirako, if you have that art to write something omuntu n'adda wali n'akawulira n'akaaba, if you have the ability okuwandiika omuzannyo ne gubeera ranked mu nsi yonna oba n'abagula ababwe gati ne bavayo nga amaziga oba nga bayize okitegeera, do not take that for granted, for you are a super being, even more than what you call that person you call a master. You are a super being. And so these rules and regulations should favor you 100%. Tolaba bakasente kano ke bakataddewo ko bakataddewo kukulemesa. That is a bait. It is on the hook waiting for you to grab it na kyoka kwate oba okayina forever. Ekyenyanja kiba tekiridda mu nyanja bwe kiri okitegeera. So you must differentiate between food and a bait. Omutego akatega okitegeera. Oyina okwawula omutego n'ekyokulya ekiriko. Oyinza okwendingapo nga bakwatiddeyo. Bayibuli egamba kozi gwe musiraamu kigasa ki omuntu okulya ensi n'agimalako n'afiirwa omwoyo gwe? Lwaki ofiirwa omulimu olw'okuba olidde kasente n'ofiirwa omulimu gwe n'ogusaanyaawo? That is bad. Nekiraba egendereze nga batunuzza mu kamera abayimbi bakola ensobi nnyingi mu kwogera okitegeera ne ba expressing obusungu ne bakola ki. I know abantu bakususuuta, I know okitegeera. So Banjo twogere ku gundi UPRS yawaddeyo ku bayimbi akasente ennyimba ezikuba ebweru eyo. Spice mbu yafunye ya 3 Kaluka Sita yafunye 2 kale naye oyo yafunye ogumu 2. So kati ekintu kya UPRS simanyi wafuna kasente. UPRS nako mugifunako sente yali 26,000 ndoze emyaka 10 egiyise. Batuyita ne mikyawo ne batuwayo 26,000. Yali office oba weekyali ekamocha wali waggulu. Yali kamocha yavaawo. Yavaawo. Eri eno kusimba kati. Nga kusimba yali wali waggulu wali ne batuyita ne batuwokyayo awo 26,000 ne tuvaawo nga nfunye mu kuyimba kwange. You get. Naye nga era omulanga teguliko makubwa. Siriko makubwa eri abayimbi mulanga. Nti ensonga lwaki batujooga ne batuyisaamu amaaso ne tuyitibwa abadongo booli awo naye era nga tubeera badongo. Why? Lwaki batujooga nti kisooka twagala nnyo okubeera ku buli mbaga, ku buli pate. Ku buli pate bagamba tewali embaga tebulako musiwuufu. Lwobeera ku pate omaliriza ofuusaani beega musiwuufu. Tulina okwewa ku kavalue. You have to be busy sometimes.
how are you going to be busy? Tojja creating mbeera nga eri bakuyise okukuwa katugambe emitwalo 2 kyokka nga tolina wasa emitwalo 2 naye olw'okuba olina ekikufudde busy eno tuyige okukola ebintu ebigenda tufula busy nga biri productive okitegeera nze nsanyukira nnyo abayimbi abo abavuddeyo ne bakola ebintu n'abavubuka abo booli awo ne bakola ebintu ebirimu ensa ebireeta kasente. Leero omuyimbi gwe awuliriza alaba programu eno wooli enkya togenda kubaawo. It is evident it has happened. We used to hear about the giants. Twawuliranga Sebadduka okay bamutunyumizaako oyo yayimbiranga gundi nayimbira gundi oluyimba nayimbira gundi nga n'okuyimba yimba Sebadduka omuyimbi owedde nnyo myaka 3 beddu nga mmanyi nyimba weyagalonda abo bagita singers ne tubawuliriza abo Sebadduka baani ne tuva kulo ne tudda ku generation ezaddaka abo baza abaani abo music webweru nejja abaani ne tuwuliriza babasudde n'emyaka si mingi obagiringa 25 ejakayita nga batuvudde ku maaso Kafeero ndooza ye akawizo b'emyaka 10 giwezi okitegeera. Those were the giants, they are no longer here. Manya nti enkya ogenda kuba tokyali muyimbi nga n'okukuta obanga obukyabyagala nnyo naye ng'omubiri guno tegukyabisobola nnyo guganye nga tegukyabisobola nnyo okitegeera ate n'ensi eproducinga every day. Tomorrow wajja kubalukayo omwana nga tomumanyi. Recently tufunye alien skin avudde myezi 6 najja n'afuuka alien skin okitegeera. That is what I always talk about. Lema kudda mu nsonda eyo kunooma tubalabye ne bajja ne bagenda. You will always be positive if you are somewhere, if you are someone okitegeera. You will always be positive to positivity okitegeera. Ng'omwana ze alese ato iyo mwana mulwe agamba omukka mwerera ajja genda ajja fumuka tubalabye nawe tubalabye yes agende gwe kikwatirako kiwa oba agenze okitegeera. So kyekyo kyembagamba obutanooma kijja kuva ng'olina by'otaddewo kati naye gwe if you think your life will always Banjo be on music omuntu akoze atya Faruku ntera okugamba baganda bange abamu mbagamba your life will never be ever on music. So now we are here, you're not singing. Omala emyaka emeka ng'oli ku stage okay katugambe omala budde ki ozuukuse ku makya kati obudde bw'emisana obwo bwonna oli ku ki ng'ekiro tonnayimba okola ki okitegeera. Banjo ng'oli munyiivu nnyo leero okola ki you are wasting wonderful time. Ekisooka waliwo obudde bw'oyonona nga weebase okitegeera. Ku myaka egyo gy'ogamba nti ku nsi tumalako emyaka 75 8 abalirake abatalirake 65 manya 3 pe gagenze obudde bw'ekiro obumaze mu kwebaka kati osigaze 6 ku 6 osigaze 3 kwa 3 waliwo obudde buno obutali productive okitegeera ffe bwe tuwulira nti bwe businga otunyumira naye kati waliwo emyaka gino okitegeera. So obulamu buno tubutwale nga buli serious nnyo. Kati tukoze tutye butadipendingira simanyi ku bino simanyi PLS yampadde ya 3 simanyi yampadde ye 2 ate ndi muyimbi already ofuna eza performance kati nkoze ntyo okwekulaakulanya ngezezaako okwewala ekibuuzo kya UPLS andi kyekyo Banjo wakati osiba omuntu owotya munne emitwalo 2 kakaaga kikola eki anti tojja birowoozaako kati nekulaakulanye ntya nze omuyimbi nsobola nfuna booking y'emiliyoni 3 mu wiiki nyinza okuba nkuba emikolo gyange nga nfuna obukadde bwange nga 6 gye bali abayimbi ng'afunayo omukolo ogw'3 2 5 waliwo nabadde njogera ne manager waliwo manager w'omuyimbi gwe nabadde njogera naye n'agamba nti abayimbi nno n'abamu nti weekend bakola obukadde omwendo obukadde 10 okitegeera omikolo abaawano okitegeera n'ogamba nti memba wa parliament n'avuganya eno asasulwa meka bukadde 3
ng'ofuna 4 ate ng'olina n'endorsements ziri ezakabi already you are a super being among others ng'olina hit song omanyi omuntu mulungi akusekedde oluyimba luveewo bajja kuvuma ebinnyo okitegeera waggwamu gwe waggwamu feded artist nze nange bampitako feded artist bakweta feded amawulire gakuba feded artist azimbye ennyumba eyakabi biki you get naye ate in this guys nga ate balaga nti nyumba zimbye ennyumba kati aba ategeeza ki akubye feded artist naye azimbye ennyumba eyakabi what does it mean oli awo oluyimba alina oluyimba tebataddeko nti azimbye ennyumba bateekako ki saagala gendayo naye kwegamba kati awo message ebeera ku ki feded artist azimbye ennyumba eyakabi kale no Faruku nga tuzze ku mulamwa gw'abayimbi sikulimba ensonga eyo no nkulu ate ebigambo byenjogera in 20 years mujja kubirabanga bibeerawo ng'abali mu kamera aboogera kati tewaliwo abantu abo abaliwo nga si be baliwo obanga aliwo nga babiri obanga omu kubanga ensi ekyuka kugamba ensi eproducinga okitegeera day and night talents zijja we don't even know the type of music we will be dancing we don't know kubanga ono music aliwo si gwe twazinanga emabega gwe twazinanga music gwe bazinanga waliwo nga kumbaga bw'otakuba lingala tobeerawo ng'embaga tenyumya ebyakyuka mwami Sentamu yaleese endongo twakubye endongo paka kumaca nga n'omala osaamu reggae bayinza okukufukuba eŋŋumi n'emigongo oli DJ okitegeera kati omuyimbi akoze atya tutaase generation enejja omuyimbi akoze atya mu ngeri ki okwekulaakulanya banjo wakikuba this is just an device it is not an order nti mungamba omuyimbi genda okole bwoti ne bwoti bwe kiri bakukubira meeting awo abayimbi totowa order tolina order gyowa omuyimbi afune example ku bayimbi banne abazze babeerawo nti tetuyina bintu byakabi byabayimbi abazze babeerawo nti tubalaba ku TV nti bali baagala gundi abawerere baagala kitaawe gundi nti abamu babalabye nga babba obutaala bw'amamotoka nti abamu omuyimbi abala kubanga nabaabo baliwoko nga baliwo nga tebaagala kumanya nga bafuna sente ezo z'ogambye ze bafuna ku mikolo ze bafuna ne mu shows singa bazinvestinga omuyimbi akoze atya singa bazinvestinga okitegeera bayibuli egamba buli asiga ekirungi akungula kirungi buli asiga ekibi akungula kibi okitegeera singa bazinvestinga kale ne bwe zandivuddeyo ntono ne bwe zandifudde waliwo abayimbi essaawa yakakati katugambe omuyimbi akola sente meka on average per week per month ayina oluyimba omwezi week a month enfuna yaabwe sigimanyi bulungi naye tumutwalire ku average anga ayina oluyimba nno kubanga ekinene nnyo ayinza okubakwatayo miliyoni ze 15 ekitono ennyo 15 tumubalire 15 kubanga owiiki bazifuna nze mbalaba muyimbi bazifuna kakati bw'abanga azifuna taata we akola mulimu ki oba yali akola mulimu ki atyo teyabasomesa mmwe yayina capital wa sente meka mu bizinensi ye okitegeera nkufuna bizinensi ye capital yali alimu se sente z'omuyimbi zafuna ez'emyezi 2 katugambe obukadde 6 obukadde 5 obukadde 3 ebizinensi naye naweerera abaana n'asobola okubeza ekitegeeza omuyimbi asobola n'okola bizinensi ez'enjawulo ate ez'akabi n'afunamu ngezaako ku example y'omuntu kyasobola okukola kubanga bwenna jayo bizinensi omuyimbi ajagamba nze sikola bizinensi ya scrap naawe
nze sikola business ya you get kubanga nze njagala kola boutique ebeeraawo boutique nga bagamba ye Gundi collection kubanga ndi Walinnya nga bagendayo biki but they have tried that and it has tukyali mu third world country yes Timbaland ba 50 cent babikoze eri ne bikola because they are in that first world country ensi yabwe etambulira ku Google onyiga nti 50 cent n'okanyiga ne bakutwala n'ogenda no shopping wano tebiriiwo kubanga n'abantu abasobola okusoma Google map batono okitegeera you get that nkufuna banjo nkufuna bulungi omuyimbi kati sawa yakakati tomu advise toyinza musomera business ya kusomba musengamba nti munange nange nze at least nze no saafuna no mukisa gukuba nnyo ng'ate abalaba endaba ne wakikola otya naye ate wendi banjo ate mu bulungi wendi tusibuusibwa maaso siisibwamu maaso wendi oli kyayagala okwetuusaako nsobola okyetuusaako oba omwana omutwala mu ssomero eddungi nsobola omutwala mu ssomero eddungi kakati ekyo kyenkoze nange ekyenkoledde kyengezaako okukuba omulanga eri omuyimbi n'atali muyimbi ng'owulira bino bwe baba bawulira owaabwe always mbagamba nze banjo wampa idea okitegeera naye nga kitandika kiri erigo okugamba ojjukira bwe wantwalayo ne nkugamba falukuleka naawe tandika nowene ebyo by'okugamba nti naye oba nsalira akakodyo kimala nekiggwa bwe kitandikeko mwana nali ntidde gwe kitandikeko kimala nali ntidde bisoboka naye omuntu agamba kati nze bizinesi okusomba scrap simanya ate okugira emisenyu kakati banjo ezo bizinesi nze ndi muyimbi kakati era nawe ku site nawe what are you talking about biki nenga te waliyo sente mu scrap we they don't know the power that arts creates so artists bayina advantage nene nnyo ku muntu nze nkugambye mbayita na supernatural beings kubanga omuntu ayimba n'okaaba amaziga aba amuvinze emotions zo aba akukutteko nga takukutte nakaawo okitegeera that art banjo okitegeera omuyimbi artist asobola okubeera businessman ate nga already kino kya butonde yakirina kyeyasooka okuba nakyo wali owuliddeko Juliana oba Irene Nambiru nga bakutte ne bayimbira ku instrumento olususu oluyinza okuyiba kati nze nsabira watoto abaana bayimba nina muwala wange wakaba muyita Hana kati ali ku ssomero agenda nayimba obwo obuyimba obwo n'owulira nga olutiko ne lumera okuyimba kyankizo nnyo lwakubanga ffe tetukuvaliwinga wano tetukuvaliwinga muggulu bagamba okuyimba kw'amaanyi tetumanyi baali batuuseeyo naye okuyimba bakwogera kwaliwo ne mu bayibuli ffe oli musiraamu waliwo ekitabo kye bayita song of tobitegeera ojja kunyenya bunyenya kakati wulira abajase mu lutalo waliwo entalo enyimba eziba keeping forward twawulira ne abayimbanga abayimba omoto nawakama okitegeera that is singing va ku ebyo okuyimba kuli everywhere ate oba ne mu kuzaala ekiro wabaayo kukolaki kale no abayimbi baleme kwenyooma nti tuyise gundi buli omu ayagala kubeera nga gwe ate tasobola kibeera naye gweosobola okubeera nga bo tubalabye abavudde mu kuyimba ne bagenda mu parliament ne bagenda mu offices mu politics ne babalaga nti babeerayo. There are many in this generation. So if you are gifted, do not take your gift for granted and give that power to someone else for free. Yeah, man, not for free. For granted. To his advantage. Yeah. Kubanga kati wotuuka n'omuyita kakati wano munnange tuterereze wano twabadde twogedde bubi bwe tugamba bwetu mutusonyiwe. Mutusonyiwe wano wama muteeka bwe tusamu bwetu tuba tugambye bubi. No, you do not have to apologize to anyone. Naye ate oli alina power over you. Yes, go ina talent. Ekyo tokimanyi naye nga abayimbi bakutte ne basituka. Abayimbi abo nga bakutte ne basituka. Omulundi ogwo gumu. Muzeeyo otya. Tulabye omwe yasituka jjo juzi. Osobola ogamba abayimbi tebeemanyi. Togenda
osobola okugaana omuyimbi omu okuyimba naye bonna osobola bagamba tewali kuddamu kukola kivu tosobola ani anayimba ku mbaga yo abayimbi just tebemanyi. No, they need to be smart, not in a bad way kubanga sibapikaamu muliro, not in a bad way, they must be smart while you're doing things. Okitegeera tosinga mbwa kuba mukambwe naye ogiyita n'ogisibako olujegere n'ogissa wali. You get, that's what the government is doing. All right. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbadde wano ne Banjo nga tuyisayisamu bwe kityo bwe kiri yeye ndowooza ye ate takukaka kutwala ndowooza ye. Sikukaka. Akalala ke mbadde neerabidde Farouk. Akantu kano tewali akoogerako teri yali akalowoozezaako naye nga ndaba ng'akakulu. Kaliwa. Okuyimba abayimbi beetaaga anthem mu Uganda muno. Beetaaga ne babeera ne anthem at least. They sit down ne bakompozinga oba essomero libeera n'anthem oba companies zibeera n'anthem oba ensi eyina anthem oba ate gwe omuyimbi ayiiya kiki ekibagatta awamu kubanga katugambe ne tuba tuli mu kuyomba oluyimba ne luvugaawo nga banno ne batandika okuyimba naawe olina okuta so tulina okubeera nga naawe olina belonging, sense of belonging. We have to create measures over areas where we can unite. One of them is the artist oba anthem y'abayimbi or something. Okitegeera nga ne bwe baba bagenda tutandika omuzannyo basobola okuluyimba bwe batandika kibaso that one also promotes arts nejjukiza abantu mu nsi ti art gyali n'obwegasi obumu n'obumu n'obuki ne bwe mubate muli bumu naye kibabondinga abaana b'amasomero bwe baba bayimba oluyimba lw'essomero tekitegeeza oba bwe tuba ffenna tuyimba Uganda amigo tekitegeeza nti aba opposition tebaluyimba oba ba movement oba abaaki twesimye nnyo. We need that unity enatandikira That's a good idea Banjo. I thought about it nengamba ekyo kyetaagisa kubanga bannabitone bangi we can sit down buli omu nayiiya doesn't necessarily nti nja kusamu verse kuba individualism gye nkugambye y'amaanyi nnyo nja kusamu verse we can get someone nayiiya oluyimba ffenna nga lukwata ku bizibu byaffe lukwata ku biki you get lwaki tebakikola bayimbi Katonda y'amanyi naye beetaagisa abantu aba baadivisinga ne tujja n'ebirowoozo kati nze ndowooza ku bintu byange byanjawulo biki nkirowoozaako ngenzo kiraba ku social media no this one should be like no this one should be like this mutuyite we don't need money. We don't need anything. We have our little money. Okitegeera mutuyite tubawe ku magezi ne bwe balowooza omuntu bw'aba alina oluyimba olukuba yo yalina amagezi amayitirivu. No, that is not it. That's a good idea because no politics oli wa kibiina ki ono wa kibiina ki ng'oli upcoming but you are a Ugandan we mubeera n'anthem mugikuba we muti ne mugamba nti apena tuyimba kati tuli ku kintu kyekimu ne tetukirina tekiriwo naye kati mwe bayimbi tebereza mwe bayimbi you are the singers naye temulina anthem. Okitegeera kyokka abaana b'essomero abasoma biology literacy biki bayina anthem. Okitegeera yes n'ebitongole n'amakampani agamu galina sebo anthem tulina ebirina okutulaga. Okitegeera lwaki idea ezo tebakuyita n'obawa ku idea anti sina luyimba luliko. But anyway, sorry to say that. Anyway, maybe baba tebamanyi oba oli awo bayinza okulowooza andi bagamba wafuuka businessman bayinza okulowooza nti oba oyo wanuupu no nze ndi flexible. Okitegeera nze ndi flexible. Okitegeera I'm free to advise anyone. Banjo wagaga wala tojja soboka ti mu milioni 2 we tunakuyita onajja. I don't need any money. I don't need kubanga nze buli wenteeka ku etofali ku nsi yange mba nterereza mwana wange. Okitegeera mba nterereza mwana wange bwe mba mbulirira abavubuka okukola ne batabba ne batagenda mu dubious activities enkya mwana wange yagenda okufumbirwa abavubuka awo okuba okubabeeramu oba okuba mukwano gwabwe ayinza n'okubeera nga y'omu kwabo. Akati mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time Miki nkutumiddeko
Dax namulaba China ng'ayita taxi yakomawo. Yali agenze bibyesere. Ayina eddalu. Dax naye emyaka gyegyo. Ena eddalu naye gyali naye omusajja akoze. Dax akola? Akoze. Nze tubeera ne Dax. Ebigambo byange abiwulira ate era nno n'okumpakanyamu naye. Awakanya? Mpakanyamu. Awakanya ki? Kubanga muganda wange. Oyo Dax talina kyawakanya. Bonna bampuliriza kati. Ne Miki? Bonna ewaka buli omu ampuliriza. Buli omu awuliriza bye mugamba. N'abikola naye waliwo nno ab'empaka muzeeyi. Ani atatera tuli ku kamera gundi Faruku Bayi.